Omugoba wa bodaboda Geoffrey Muleme yafiiriddewo mu kabenje akagudde mu kibuga wakati ku luguudo oludde Namirembe. Emmotoka ya taxi namba UAN 282A badde egenda mu paaka enkadde bw'eremeredde omugoba waayo neesabala pikipiki bbiri eza bodaboda eziri ku namba UDV 355S ne UDY 4G. Abalumiziddwa kuliko omukazi amenyese ogulu n'omukono wabula ng'omuntu kitegeddeko nti oluvannyuma afudde ng'atuusibwa mu ddwaliro. Abantu abalala balumiziddwa batwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga biwalataka era ng'akabenje kaguddewo mu ssaawa z'amalya ga kyamisana. Dereva wa taxi amazeemu omusulo kyokka mu mbeera eno poliisi eri okumpi n'abagudde akabenje tesobodde kutuuka era nga abasirikale b'ebidduka okuva ku poliisi ya Kampala mukadde be bazze wabula nga nabo batuuse kikeerezi era nga basanze abantu baggyewo abalumiziddwa ssaako n'omulambo. Abasirikale bano wadde nga ba ku nguudo baganya okuba ku kyeboogera ku kabenje kano. Omukazi gumenyese n'omukono nga gumenyese taxi wejjidde wali ne bagamba tugenda muteeka etumusitula tumuteeka n'abalala nga basatu bateekamu taxi nemala negenda. Abapoliisi bona bagenza okujja nga motoka tumaze okugikwata wano emirambo giri munda. Poliisi y'ebidduka oluvannyuma ereese kasiringi n'ejjawo ebidduka byonna ebibadde mu kabenje kano ebitwalibwa ku poliisi y'e Kampala mukadde. Carol Nakibuule yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.